abavubuka tweyanziza nnyo katuulire ekitundu. Yesu yebazibwe. Ekitundu kyaffe kivudde mu Abaluumi essula 12 olunyiriri olw'omukaaga paka 13 kiri ku bungi bw'empapula 1015 obungi bw'empapula 1015 Abaluumi essula 12 olunyiriri olw'omukaaga Abaluumi essula 12 essula y'omukaaga tutandikira ku lunyiriri olupapula 1015 essula Abaluumi 12 ku 13 bagendawo wati era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kitwaweebwa bwe kiri oba bunnabbi tuwulirenga mu kigera eky'okukkiriza kwaffe oba kuweereza tuyikirenga mu kuweereza kwaffe oba ayigiriza anyikirenga mu kuyigiriza kwe oba abuulira mu kubuulirira kwe agaba agabenga awatali bukuusa afugenga n'okuleekera asaasirenga n'essanyu okwagala kubeerenga kwa mazima mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi mu kwagala kw'abooluganda mwagalanenga mwekka na mwekka mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne mu kunyiikira si bagalaavu abasanyufu mu mwoyo nga mubeeranga baddu ba Mukama waffe musanyukenga mu kusuubira mugumiikirizenga mu bunaku munyiikirenga mu kusaba mugabirenga abatukuvu be beetaaga muwumirizenga abagenyi. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Tweyanza abavubuka kabatwe special bwe tunaba tumaliriza tujja yimirira ffenna tuyimbe anthem genda omusumba ajje atwanirize atubuulire ne bye tulina okumanya amakya g'olwaliro. Mukama abeere nammwe.
Fena atukatenga mtwanyeze tata umusunga na
Yesu okubalabako banyamwe basobola okukola ebazikwe olw'okubakuuma n'okubayisa mu byonna omulwadde ebisoomooza mulimu abalwadde mulwadde mu kufiirwa mulwadde mu kulwaza ate muladdemu n'ebirala naddala akayuguma okwebola n'okutya katuyise mu byewedde twebaza Katonda nti abataddeko omukono gumuyisa. Olunaku lwaleero lunaku lw'abavubuka mulabirizi bonna olw'enna mirembe era bakoze bwe bati ffe wano ndeeba nga twe tubasinzeeko birungo byanjawulo bannaffe bye bataddemu era bye bazaateekamu naye nga abavubuka bwe baweereza bulabirizi. Kama yebazibwe Reverend Fred akyali mu lubiri abadde wano n'agenda okusabisa abayizi ate mbuulizi yatambudde lugendo lw'ewaabwe ku kyalo Enyenga gyali ye yakulembedde ttiimu omukubiriza Nnaalongo Sara Kalyango omu ne Mwami Mukasa kubanga bazaalibwa Nyenga ate omulabirizi agenda kugulawo ekkanisa eyo mu kitundu. Ate nampe wano bantegeeza nti nga Katwe mwagiteekako ensimbi nnyingi. Njagala kuleeta okusaasira eri famire ya Mwami Peter Segawa kubanga mutabani we Reverend Dickson Kimbujje yafiiriddwa omukyala mu accident lunaku lw'eggulo era amawulire twagafunye obuddaawo nga buwungeera kiro nze nasobodde ogamanya nga ziweze essaawa nga 3 okuziika wayinza okuba wanansinga okuba nti ategedde naye mmanyi nti okuziika kuyinza okubeera lunaku lw'enkya. Reverend Dickson Kimbujje abadde ajja nnyo wano naddala ku overnight ku lunaku olwokusatu nga tumuleeta wano okuyimirira naffe mu kusaba era ku Friday mukyala we yaguddewo service ey'okusaba okuweereza ekiro radio ya Namirembe FM kuba nabaddeko nabadde mbawulira n'olwekyo omukyala bambi yagenze mu accident ku bodaboda babadde basumba baali bakulira ekitongole kya mission mu bulabirizi mu bwa West Buganda Diocese. Kyetuva tuwongera okusaasira ate kanoni ono nga omu ku bammemba ate abakuukutivu mu bulabirizi obwa West Buganda. Ssebo Katonda yeyongera okubabudaabuda mu kigambo kino. N'olwekyo munnaffe abantu babiri Ivan awamu ne mukulu Zakamya Ivan bajja kuvunaanyizibwa okulaba nti abaneetaba mu nteekateeka eyo tugyetabamu bulungi, tufune emmotoka ey'awamu nga bwe mukimanyi nti tetukyasobola kutambula ffekka nga abaweereza, tufune emmotoka ey'awamu okusobola okugenda okuziika e Masaka. Njagala kuleeta okwebaza Katonda olw'abo bonna Mukama bawadde ebirungi mu kiseera ekiyise. Waliwo okusaasira mukristaayo munnaffe Joyce, buuza bangambye Joyce omulwadde omukyala oyo atundira awo nga ku yaliko biru bagiyita batya kati kakati erudda awo watundira naye nti yazimba okugulu badde bakyanoonya obujjanjabi oba ekiruma yesaala naye tannaba kukola ki nga tebannaba kutegeera. N'olwekyo bandagiridde egyabeera eyo wansi nja kugendayo okusobola okulaba nti mulaba. Njagala kwebaza abavubuka bakulembedde mu ttiimu
ey'amaanyi ebadde egenda mu balwadde, mu bakadde, mubadde mubiraba ku mukutu nga bagenda batuuka mu bantu ab'enjawulo kubatwalira ebintu eby'enjawulo. Omubuulizi yabadde ampa amawulire nti mu kutambula kuno ate abalwadde babadde bayitirivu nnyo be basisinkanye eyo. Ffe twafiirwa, saasobodde kubeegattako emirundi ebiri, mbadde nga tutambula tugenda ate engendo nga si nyimpi. N'olwekyo nasubiddwa nnyo okwegatta n'abavubuka mu kulambula yonna gye bagenze. Mbakulisaayo mwebale nnyo, mwebale ddala, n'ekitongole ekya missoni ekyabasindiseemu okubeera nti babadde basobodde okufuna sukaali, sabuuni, emigaati. Twebaza nnyo mukulu Paulo Nsereko aba Home Pride, emigaati gyali miyitirivu egyasobola okubeera nti gigabiddwa eyo. Mujjukira ndiwadde emigaati mingi girabika ku katale, naye oli ayinza okubeeraawo nga ne kabbanzi bwe kati ng'atutte ennaku nga takalyako. Kale mwebale nnyo bannaffe okuba nti mwakoze omulimu ogwo. Twaweeredde obuvunaanyizibwa obw'okugula kompyuta 2 nga tudduukirira ettendekero erya Buloba Primary Teachers College nga liri ku ddaala ery'okusomesebwa okuva ku Primary Teachers College lifuuke ettendekero erigaba diguli. Kale ne National Council ekimu ku biragiro byewa kwe kubeera nga ettendekero eryo lifuna computers ez'enjawulo oba computers. Ffe nga b'e Katwe nayise ku mukutu ne mbuuza abakulu be tutula nabo mu lukiiko, ne bannyanukula abasobodde nti twaliguzeeyo 2 emu twaliguzeemu, naye bwe twatuuse eri ensonga ne batugamba nti n'ettaano muzisobola, naye waakiri munoonye 2 n'enkomyawo amawulire. Ettendekero eryo Oweekitiibwa ono alitegeera bulungi kubanga yazimbayo nga kampani ekizimbe kiramba ekyali kivudde ku mutindo n'akikola, era n'alambulanga naliyo nga nze sindaba kujja wano, naye nga buli kimu nkigoberera kubanga nali ku lukiiko olukulembera demonstration school. N'olwekyo bannaffe bwe tunaaba tutuusizza, tubadde twogeramu n'omukubiriza ono mukulu Yiga, ntugamba nti tetuyinza kireeta kaakati nti tutandike okukikolako, naye tujjanga genda nga tubebbako mpola okulaba nti tuzimalayo. Buli kompyuta ejja kubeera nga egula $1,995,000. $1,995,000 waliwo kampani egenda okubeera nga ezisaplayinga. N'olwekyo bwe tunaaba tuwezezza nga tutwalayo ensimbi ezo nga baleeta kompyuta ezo. Tulina enteekateeka, tujja kubeera n'okwebaza Katonda wano ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba, tubeere nga tukimanyi nti mukadde waffe ono ajja kuba nga tukulembeddemu mu kwebaza Katonda olw'okumulinnyisa eddaala ery'obuweereza mu kkanisa ery'obwa Canon. Tulina okukyeteekerateekera ekyo. Era entegeka ezigenda mu maaso manyi nti ziteeba eyo. Neebaza nnyo ekitongole kya development kivunaanyiziddwa okulaba nti ekkanisa yonna mugirabye. Mubadde musanga wano entuumu y'emiti era ekyali awo ebadde eri ku mulimu gw'okulaba nti tutereeza amategula gano, okussaako fisher boards empya ziri, era bwe twali tugamba nti tuddaabirize zirabika olwawo bwe tulutunuulira lulabika nga lulamu.
naye bwe baluwanulayo duteeka wansi nga weolabira ddala nti ekyokugula facial bots eza plastic ezo zimulabayo nti kyali kya kiseera nga kisaanidde. Kale n'ekitongole kivunaanyiziddwa okulaba ng'omulimu ogwo gugenda mu maaso. Mukulu Brian yabeerawo okugulabirira okulaba bayinginiya bwe bagenda mu maaso. Mugulaba gututa ekiseera nga si mwangu. Ffe abatera okubeera wano okulaba ng'ebintu tebibadde byangu. Bannaffe bali mu kaweefube okulaba nti bamalirizza. N'ebirala nadde mbagamba ndowooza awabaddewo ettegula eryatise wagguluggulu awo, naye inginiya nangamba nti tujja kuyita eno bwe tuti kubanga baali bagyewo emiti. Onogera nti munakikola mutya nti tujja kuyita kuli waggulu tujje tulitereeze. N'ebirala bingi. Twebaza Katonda olw'obuvunaanyizibwa bwonna. Abasawo b'amaaso bali wabweru awo. Abasawo b'amaaso bali wabweru, si maaso galwadde tulakoma, naye abaagala okufuna galubindi ku bbeeyi entono ennyo ya kibuulizi kya njiri. Era omukulu Stephen Semugera, director wa Associate in Mission, bali wabweru awo. Bajja ku Lwakusatu ne leero bazze okutuwa galubindi. Bwe bamala okukebera ne balaba ng'osaanira okufuna galubindi, bakuwa owaayo omutwalo gumu gwokka. Galubindi egula $350 n'okugenda waggulu. Mwabakozesa galubindi mukimanyi ebbeeyi gye muzigulirako. Naye tejja kubeera ya bayifoko, ejja kubeera nga okugikozesa kusoma busomi, kubanga mulimu okubuulira enjiri, okuyiga okusoma bayibuli, okusoma ebiwandiiko byo. Naye bw'otuuka okugamba nti olaba eri olina okugijjako, kubanga ate awo ojja kuba amaaso ogakaka. Naye nga ya bbeeyi mpya, ziri mu buveera. Si kugamba nga ze nalabanga edda okwegezaamu gy'olabe erabye obulungi gy'oteekako. Nedda bamala kukebera bulungi ne balyoka bakuwa galubindi eyo nga mpya eri mu kaveera. Ebirala ebigenderako bajja kubanga bakubuulira, kubanga waliwo okufuna akasawo, oluusi oyinza okwagalako akaguwa. Ebyo bajja kuba bakutegeeza, kubanga bakomawo mulundi guno gwa kusatu. Bajja dda wano era abamu ne tugula galubindi. Kale Mwami Semugera mukwesaayo munnaffe mu busumba bw'endejje yakulembedde mu ttiimu eyo. Njagala kuyozaayoza omukulu Peter Iga okulondebwa ku ddaala ery'obwa ssentebe bwa Fathers Union mu bwa Sabadiikoni. Era bwe yatudde mu ntebe yagenze kwolesa bitone, era sebulubale kuwangula ekyawanguddwa mukuliko eyo nnyo ku bulabirizi olunaku lwajjo gye nasubiddwa nange okubeera nti nkwata ekifo kyange. Nemwebale kukinkwatira. Nebaza ttiimu yonna sebo gye wakulembedde ogenda ku bulabirizi enamirembe. Mbuulira ebigambo ebyokufumbirigana okutukuvu. George Kinaalwa owa George William, Muli Mutumba ne Esther Lilian Nassejje owa Katwe Robert Jagwe ng'ono abeera Namasuba, ne Muli Mutumba naye we Namasuba Kikajjo. Jackson Mugweri awamu ne Josephine Bulya Namata oba Namata owa Henry Lule nga bano bennalukolongo wano mu Kampala. Guno gwe mulundi gwabwe ogwokusatu ogw'okubuuza. Bombi bennanze obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga y'amazima eziyiza okwetwalira ekirabo ky'obufumbo obutukuvu,
jangu ogitutegeeze. Richard Nkata ow'omugenzi Luyombya Edward Katenga n'awamu ne Barbara Kebirungi ow'omugenzi Ruhangura Johnson bano beebulaga. Guno gwe mulundi gwabwe ogwokubiri ogw'okubuuza obanga waliwo omuntu amanyi ensonga eyinza okuziyiza Richard Nkata ne Barbara Kebirungi okwetwalira obulamu obw'obufumbo obutukuvu jangu ogitutegeeze. Mwebale nnyo, mwebali ddala okumpuliriza. Njagala kubaaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ate era n'okubaagaliza okusinza okulungi nga neebaza Katonda ku lw'abavubuka abeetabudde mu saaviisi ez'enjawulo ze babiyimbiramu era ne ze baweererezaamu ebitongole by'enjawulo, era kaakano be batudde wano, ate ne ttiimu endala naye eri wano enyanyagiza emirere gino. Olunaku luno nno luliko abagenyi nga ffenna bwe tuli abagenyi, naye mulimu abagamba nti nze kiri ekifo kyenjagala ate ndaba nga nja kisobola ekyokubeera special guest. Kakati nno ffenna tuli ba guest, olaba nange bangaye nti ndi special guest, naye nze nabadde sibagaye nti ekifo nkisobola, naye ssentebe n'agamba nti oli special, nenzikiriza bwe bakutegeera okkiriza bukkiriza. Kakati buli gwe baategeera nti oli mugenyi ow'enjawulo, okuviira ddala ku mulyango eri okutuuka wano, ffenna tuli bagenyi ab'enjawulo. Tugenda kukola n'amaanyi mu kuwaayo ebyuma oba mu kugula ebyuma bino ebigula sente nno. Oli ayinza okugamba nti ako kokka naye gye kakoma okufubutuliramu eddoboozi eddungi n'ebbeeyi yaako. Kale nno njagala kwebaza mukulu by'abasajja atukulembeddemu, n'agamba nti eŋŋoma esinga okusindogoma wano ye ne mukyala we bajja gigula. Naffe nno ne tuyingira awo ababadde mu saaviisi eri, eŋŋoma giwanikeko eyo kati ne twagijjeewa. Omanyi enteekeka ya bbaandi bwe muba munaaweereza temugamba nti kino tetukirina, mukinona gye kiri ne musasulayo sente ne mubeera nakyo. Era ekyo kye nasoma nga ndabira kume wano ab'e Katwe. Nze nalibbira nga Katwe yalina bbaandi eyali ekutta kati wano mu Bulabirizi. Mwali b'amaanyi nnyo. Kaakati nze nendalabirako neŋŋamba nti nteekwa okubakolerera mbayiteko, era nakikola. Nembayitako nentandika okufuuwanga emikolo gy'obwa Ssaabalabirizi. Ffe twateekako omulabirizi w'Oluweero, ne tuteekako West Buganda, ate n'awalala n'ejja disitulikiti. Naye nga neebuuza be nasinga baliwa, kozi ŋŋenda okugjayo. Kaakati nno emyaka giri gyonna tugiyiseemu nga tugamba tuteekwa okuzzaawo bbandi. N'olwekyo bbandi eteekwa kuddawo olw'ekisa kya Katonda, kubanga mmwe bannambeemu mu Bulabirizi. Mbaagaliza ekisa nga tukola omulimu n'okwagala. Bandi eya brass band eddewo, tugende mu maaso kubanga tusobola okuddiza ekifo kyaffe. Naye mbeebaza nti mwayolesa nti mukyaliwo, bwe mwakyaza Ssaabalabirizi ne abaana bano be baayaniriza Ssaabalabirizi wali, ate n'omulabirizi waffe kwegamba ne balaga nti bakyaliwo mu kintu, byuma byokka na busobozi, facilitation, okusobola okulaba nti bajjawo bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba nti we muli okutuusa omutindo. Era omukulu w'ekitongole ky'abavubuka yantumye nnyo okubalaba, kubanga byonna bye mwakoze
nga mutambula eyo mu kyalo byonna nabimuwadde ne mugaa nti sebo nze njagala kweraga nti ndi mu kintu laba bwe tukola. N'atutendereza nnyo era obubaka we buli wano yantumye okubalaba nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate kasita yayogera kiba kitegeeza nti ne mukadde waffe omulabirizi n'omuwandiisi agamba bwati laba ye abeekatwe obalaba omutindo gwe baliko. Sebo nno ab'olukiiko lw'obusumba mwebale nnyo mwebale ddala okulaba nti abavubuka mwabatadde ku mutindo ne babuulira enjiri babalabye bwe bataddeko emikono. Nze nga ndeeno mabega esaala ngisaba ekifaananyi kimaze kujja nti ekyo kye baasabye kibanywerereko mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe. Katunyire tuyimbe. Omubuulizi w'enjiri kulu muwanguzi yakulembedde okusinza ate era wamu n'owoluganda akulembedde agenda okututuusaako obubaka Davis Kasagga. Si ye wuuyo anti awanikako ku mukono ne bamusuusuuta oluyimba nga tugenda okulya obubaka bwa Katonda. Leero nabadde ndabanga nti ennanga erina okukwatagana n'ebyuma waakiri n'otogoberera nnyo sitaafu notation n'ogenda na bano ne muyimba bulungi. Webale nnyo mukulu Eriya. Fenna katuyimirire. Kikakafu nnyo oluyimba kikakafu nnyo.
Haleluya. Tusinze Mukama ne mu luno oluyimba sigala ng'oyimiridde. Haleluya. 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 Yesu. Haleluya. Bwe nawulirako nga omusajja ono aluyimbira ddala nga bw'obadde oluyimba naye ng'afunye akazindaalo kale kaatutwale. Haleluya. Mukama webazibwe mukikubireko mu ngalo kubanga kyekyo. Mukama yebazibwe. Kwenkana teri akufaanana, teri alinga gwe kabaka w'abakabaka. Mukama olira okusinza kwaffe, oli okutendereza kwaffe Mukama, tubadde tetubyogera bwebuzawo, tubadde tubitegeeza Mukama, atugamba oli wa muwendo gye tuli, atugamba oli wa buyinza gye tuli, atugamba oli mukulu kabaka w'abakabaka, teri akufaanana mukwano gwaffe, oli Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Mukama tukusinza tukwebaza kati nga tuze okulira ekigambo ky'omukwano gwange. Leka omwoyo omutukuvu Mukama waba tusomesa, leka obulungi bwe bwalesebwa maseekati gaffe ssebo, naamira mu kibiina kino Katonda wange, naamira mu mitima gy'abaana bo kabaka w'abakabaka. Leka ebigambo ebirungi Mukama obiwandike ku mitima gyabwe ng'obiyisa mu ddoboozi lino. Leka okole obulungi obulamu bwabwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Nkwaniriza ssebo jangu ovuga esaaviisi, nkwaniriza gwe ddadu jangu weetwalira abantu bonnaaso. Sinze naye omwoyo omutukuvu Mukama, leka yaba atukulembera mu linnya esoma na Katonda omutukuvu nsabye. Haleluya. Haleluya. Tutuuleko wansi. Erinnya Samuel Davis Kasadda, ndi muvubuka mu kifo kino era nebaza Mukama abaleese obungi bwe muti. Haleluya. Nebaza Mukama olw'omusumba waffe, lw'abakulu ab'enjawulo abali mu kifo kino, n'olukiiko lwonna olufuga ekkanisa, ne bakristaayo bannange mwenna. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaze Mukama kubanga atukoze bulungi, twebaze Mukama kubanga atuleese enkyaleero okuwulira ekigambo kye, kuba bino ebiseera bye tulimu si byangu, naye ye Mukama yabimanya era yatuteerawo obuddukiro, era naawe akuleese osobole okwegatta ku ekyo kyayagala okutukolamu. Haleluya.
leero njagadde tugabane ku kigambo oba theme egamba nti nno twetaaga mu biseera ebifaanana bwe biti omwoyo abudaabuda. Mu Luganda bwe kiri naye mu Luzungu kiri nti comforting spirit. Ndabye maama wange, mama wuubira ku bantu, mama wange atudde sayidi wali. Tuli bakristaayo ba mu kifo kino era tusabira wano. Haleluya. Kati bino ebiro bye ndikugamba Yesu yabitegeerako dda, yali yabimanya era yatuwa ekyokuddamu. Ekyokuddamu ekyo kiri mu kitabo Matayo essula ya 24 okuva ku linnya ery'ekumi. Omusomi wange yanguwako, tulina obudde butono. Matayo 24. In this season twetaagira ddala omwoyo atubuddeebudde, atukomfatinge wakati mu bizibu ebitambula, wakati mu mbeera efuukuuse. Tubadde twakamala kino nga nakino kiyingirawo, naye Mukama waali okunyweza omwoyo gwo nga woze mu makya ga leero. Mukama waali okukomfatinga, okubudaabuda. Tuwulidde bangi bafunye ebizibu ebyenjawulo mu wiiki egyo tulimu, ne leero wali omusumba batubuulidde abafunye ebibanyigiriza emitima gyabwe. Naye abaana ffe ng'abaana b'abantu tetusobola kunyiga mitima gy'abantu. Soma ekigambo ekyo. Matayo essula 24 n'eky'ekumi. Mu biro ebyo bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Ekigambo kigamba nti mu biro ebyo, Matayo essula 24:10. Mu biro ebyo bangi abalyesittala, mu biro ebifaanana bwe biti bangi abalyesittala baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Haleluya. Mu biro ebifaanana bwe biti abantu bangi bagenda kwesittala. Okwesittala okutegedde kwe kubivaamu. Haleluya. Kwe kuggwaamu amaanyi. Twatuulanga mu kyaki ng'ejjula paka eri, naye weebuuza abalala baalaga luddawa. Abamu baggwaamu amaanyi, naye ate abamu banoonyeza okubeerwa ne bagwa mu bunnya ne bagenda mu bannabbi b'obulimba, naye nga life eri mu kyaki. Haleluya. Obulamu buli mu kkanisa. Kakati bino ebiro abamu badde bakwatiddwa nga tebategedde, naye omwoyo omutukuvu oyo abudaabuda. Biro ebifaanana bwe biti mweteefuteefu okutereeza emitima gyaffe, mweteefuteefu okunyiga omwana w'omuntu w'atasobola kutuuka. Ye omwoyo wa Mukama wayagala akome ku mutima gwo era akutereereze ddala, ova wano nga oteredde mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Gwe tobivaamu, gwe toggwaamu maanyi, gwe teweesitaala ng'abangi bwe bakikoze. Nywerera ku Mukama Katonda agenda kukuyamba. Nywerera ku Mukama. Abavubuka mubawulidde nga beebaza Katonda kubanga Mukama akoze bulungi obulamu bwabwe. Naye olunaku lwa leero osobolera ddala okunyweza Mukama n'abudaabuda omutima gwo n'atereeza emmeeme ye. Tokkiriza kubula kuva mu kkubo. Owulidde bangi bannabbi b'obulimba bagenda kubabuza. Bino ebiro tusaagala bikwate nga tetutegedde. Leka tutegere ekigambo kya Katonda ne Mukama Katonda atereeza obulamu bwaffe mu linnya erya Yesu. Kakati mukwano gwange, Sitaani ye ekintu kyaliko obudde tulina butono, ayagala awakanye obulungi bwa Katonda mu bulamu bwaffe. Naye Mukama mwesimbu era mulungi era agenda kutuyamba. Genda mu kyawandiko ekiri mu Isaaya ye Isaaya 49 olunyiri wa 13. Isaaya essula 49 n'eky'ekumi. Yimba ggwe eggulu, era sanyuka ggwe ensi, era mubaguke okuyimba mmwe ensozi. Haleluya. Yimba ggwe eggulu, yimba ggwe omukristaayo. Batugambye ekyawandiko kyabadde wano nga bali kupurezentinga kibadde mu Romans 12:12 nti sanyuka. Oteekwa okusanyuka lwampaka nankubadde ebizibu byo bikyagenda maaso ate tebigenda kuvaawo kati ssaawa zino, naye oteekwa okunywera, oteekwa okusanyuka kubanga ye Sitaani omulimu gwe omukulu gwasinga okwagala kwe kujja ku mayindi ya Katonda. Kakati tereeza omutima gwo mwana wa Katonda,
Katonda akwagala nnyo era afaayo nnyo eri obulamu bwo, tasobola kukuleka yadde embeera neera efaanana etya. Yagambye nti nno yimba ggwe, ddamu kyandiko kibakiwulire bulungi. Yimba ggwe eggulu era sanyuka ggwe ensi, era mubaguke okuyimba mmwe ensozi, kubanga Mukama asanyusizza abantu be era alisaasira ababe ababonyaabonyezebwa. Haleluya! Ababonyaabonyezebwa Mukama agenda kubasaasira. Ffe abaana b'abantu kankugereze, tuyinza okuba nga tugenze oba tuli mu kufiirwa, naye muno aviiriddwako mukwano gwe. Nze nsobola okujja ne mu budaabuda, nsobola mukamfatinga at that moment, naye ate sisobola kujjawo kiri, kubanga era bwensimbula bwe nti ekigere nenvaawo era agenda kuddamu akaabe. Naye eno Yesu atugambye tine tubaguke okusanyuka, kuba yekka yagenda tukamfatinga wakati mu bizibu, wakati mu mbeera embi, wakati nga twobadde twakava mu covid ng'ate nga tutuyingidde Ebola, naye omwoyo wa Mukama akola ki? Wali eyo yatuyisa wali newana agenda kutuyisaawo. Tobulenga tokwatibwa nga totegedde, kubanga omwoyo wa Mukama waali mu kkanisa. Togenda bannabbi ba bulimba, togenda kunoonya ki? Omwoyo wa Mukama ali wano. Nteeka lino eddoboozi nga njagala Mukama akoleko nawoddeyo ogambe mukwano gw'ebigambo bino omuzzeemu amaanyi, kubanga abadde alowooza alekeddwa. Genda ku lunyiriro 14. Naye Sayuuni n'ayogera nti Mukama andese. Mukama andese. Ffenna bwe tubadde tulowooza nti Mukama atwabulidde. Mu Uganda tulina Katonda omulamu. Katonda awulira okusaba kw'abaana b'abantu era waali wano okututereeza, wali wano tukola obulungi. Kakati gw'obadde yattula nti Mukama akulese, naye ate yatuyisa mu covid, yatuliisa yatunywesa, tukyali balamu. Ekirwadde kyali kizibu nnyo okuwona. Ye waali okutubudaabuda. Bayibuli agamba nti mu kitabo kya Psalms Zabbuli 37:4 tusanyukira Mukama naye anaakuwa omutima gubyegula butya byegusaba. Mu Bayibuli egamba nti omwoyo omutukuvu akyogera mu Yokaana 16:13 nti oyo bw'alijja alibategeeza amazima gonna era alibabuulira ebigenda okujja. Kati weefulire omwoyo ono omutukuvu, va wano ng'osanyuse gw'ekikuta. Bakugamba wano ebigambo ebirungi naye ogenda kufuluma wali mu maaso ate otandika ekonomi. Ate ogenda fuluma wali otandika ekonomi, ate ng'owulidde bagambye omwoyo omutukuvu waali agenda kukubudaabuda, agenda kukujjuza essanyu, agenda kukuyamba, naye ate otuuka wali ku mulyango banene ekonomi simanyi batugenda gisobola. Haleluya! Ate ng'ova ku bulungi bwa Katonda. Somola olunyiriri olw'14 tukkirire wansi. Naye Sayuuni n'ayogera nti Mukama andese era Mukama amwerabidde. Omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka obutasaasira mwana wandaye? Abuuza. Weewaawo abo bayinza okwerabira naye si kwerabira nga ggwe. Haleluya! Onakisomye bupya musomi waffe agambye omukazi ayinza okwerabira omwana we gwe yakola tya gwe yayonsa. Tubawulira abamu babajja ne babasuula kasasiro, abalala babaleka mu mayumba ne babasibiramu, abalala bazadde baabwe. Kati nganze taata wange si kino oba ki, naye nze nakula mmanyi maama, naye ate nasoma yandekawo simanyi kino obaali wano wabula maama ate abaddewo. Okitegeera kubanga Katonda kati abaana b'abantu basobola okukuleka ne bakusuula ne bakulabanga ekitagasa, ne bakulaba ne tosobola, naye ye Mukama agambye nti taakwerabire ggwe, tasobola kukuleka, tasobola kukwerabira. Ebirowoozo byonna bijje ku bizibu bino, kubanga onaatandika okubifumitirizaako, gye tukoma okubifumitirizaako gye bigenda okubeera ebinene mu maaso gaffe. Ffe tutambule nga tusanyuka, tutambule nga tujaguza, kubanga tulina ow'omuwendo mu ffe. Bayibuli egamba nti ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Obadde ekyo kyandiba tekimanyi, kiri mu 1 John. Ali mu ggwe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Kati byonna ebadde bigenda mu maaso bijjeeko amaaso. Leka tutunuulire Mukama, mukomeewo mu kanisa tusabe, tunoonye Katonda. Emmeeza zaffe zidemu zijjule, wonna waddemu waggula, ate omwoyo omutukuvu agenda kukikola kubanga awulira nnyo okusaba kwaffe. Agambe tagenda kutuleka. Haleluya! Tagenda kutwerabira. Kakati bino
wakati mu bizibu Mukama ayagadde tusanyukire mu bizibu ebyo kubanga Omwoyo Omutukuvu amukola atya amutuweereza. Bayibuli eyogera mu Yokaana essuula ekumi n'ennya ebinyera bino omukaaga nti omulozi Omwoyo Omutukuvu bw'alijja alibabudaabuda era agenda kubakola bulungi. Kale olw'embeera y'obudde neebaza Mukama kubanga gw'ovudde wano ng'otegedde nti Omwoyo Omutukuvu abudaabuda ali masekkatiiko. Kati toddayo kankana, toddayo kubyabulira, teweesitala nga leero natugambye mu biro biri nti bangi bagenda kwesitala, bagenda kuwaŋŋanayo. Ffe tetugenda kuwaŋŋanayo kubanga abudaabuda agenda kuba mu masekkati gaffe. Haleluya! Kale Katonda tumuyimusizza, tumwebazizza, tutegedde nti nowamaanyi, tutegedde nti wabuyinza, tutegedde nti agenda tubudaabuda, tutegedde nti embeera zonna agenda zituyisaamu, tutegedde nti n'Ebola agenda mutuwanguza kubanga ali ku luuyi waffe era wamaanyi era wabuyinza. Tukankana mu maaso gera nga tusinda era nga tukkiriza nti nasobola ddala okukyusa obulamu bwaffe, tukkiriza nga agenda kutereeza ebyenfuna byaffe. Ebyenfuna byaffe tebigendera ku byansi kubanga ffe tuli baana ba Katonda era agenda tuteekayo amakubo era agenda tuddaabiriza. Agamba nti ebirowoozo bye si ebirowoozo byaffe. Kati Katonda waffe tukuyise lekotereze emitima gyaffe, jangu otubudeebude. Abaana b'abantu bakoma kunguludde, jangu ojje ekiri ekiri munda otereeze obulamu bwaffe mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya! Enjiri yaffe ekomyawo, batwongerewo abantu. Twebaza ate kafena tuyimire tukubire Katonda engalo z'amaanyi era akaseera ako ketuyiseemu n'olw'enjiri ebadde ekitiibwa ate n'omulongo. Kale ffenna nga tutunuulidde emmeeza entukuvu tudde mu nzikiriza nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana omuyekka Mukama waffe yazaala omwana atumanyi musajja Maliyamu, yali olubuto lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabozebwa ku lumbe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akkiragonna mu bafu, olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango balamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna olw'obuna wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusuumirirwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Tugenda mu kiseera eky'okuwaayo okwebaza kwaffe ebirabo ekimu eky'ekkumi, okuwaayo ku lw'ensawo ya mission ne byonna nga bwe tuzze tulambikibwa. Tujja kulembera brass band nga bwe tujja nga bwe tuwaayo mu nsawo ya Mukama. Oluyimba 141 Eggulu likusinze.
Mwamiriya nawe werekere ffenna tuyimbe Mukama yesu era bwe kibanga si bwe kityo Simon jangu tuteekemu emizigo ebyetuleetera ababadde balina amakubo ageesibye nga tutakubuke leero nsimbi akambala kale Simon katutwale tuyinza okuyimirira kijja kuba kizibu nnyo Simon tatatuyimirira tuyimirira ekisanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekisanyusa n'ennyimba ate omulokozi afaayo bannange ekitambula n'etenda Yesu omulokozi afaayo ekisanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekitambula n'esinza Yesu omulokozi ekisanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekitambula n'esinza Yesu omulokozi afaayo ekisanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekitambula n'esiraba Yesu omulokozi afaayo ekisanyusa kiri kimu Yesu omulokozi afaayo ekitambula n'esinza Yesu omulokozi Twandibadde tutya